Ngali. N'omusajja Brian wamanyidde oluzungu lwa Diamond Platinum bagambye nti lwakulemedde ddala. Vidiyo eyo nabagyetegereza bulungi Julia. Wetegereza vidiyo. Batusaliddemu ebaagala. Batusaliddemu wamanyidde before you done it. Wamanyidde Julia. Naye nebaye kisobola ekyo nekimalirako naye kusibaekikwatageza Diamond kimanye kino kigamba munayogedde oluzungu basajja Julia Mariachi mu bannamawulire ababadde tumanyi wetonere eggwanga nagedde bituufu naye oluzungu Brian Wakulo yayogedde babadde lutuufu abantu ababaddewo tebalutegedde naye nga babadde lutuufu kankulirawo Julia Diamond bwe yabadde ajja batunudde nga buli nnamawulire yali awo nzeeweesa yeekwese nga bonna batidde luzungu batugambye mbu ba YouTube abamu bafunye amasimu bwenoosigalawo noyingiririrawebiboshi yakuse Alan Cruz nadduka kuki promotion nadduka nze guni nampita muhanyi namba fulani gweka gwe tuyimiriddeko ataase gwa nemzire baliment nempaga ningamba kasajja kano bwe gavaayo bwegati naye gwewasinzeko wa BBS yagaye nti nga tonnajjamu era kyayogedde mu Luganda lwankubye jjo nerero obakimiro nakoleyi omusajja oluzungu lwe yayogedde lutuufu agambye nti ba Alan Cruz bonna badduse Cuba ne badduka misinde ye n'asigalawo n'akwatirira eggwanga kuta omuzinga gwa TV yange naye nentandika abantu bagambye mbu performance ya Diamond yabadde mfu kati kankuleyo kimukubya mu contract eyo kyabadde bwekiti buza muhangi Diamond tebamurecordinga live okimanyi lwaki tayagala kumulabisa performance mbi sanikatadikugenda gikuba live eyo sho nemuzimu ku ndagaano oba contract zebakola temali recordinga live ekyokubiri talina live interview nemu gyakola because empisa ze ziri calling ziri alarming I would say nti addamu bubi abantu kati most of the time ye what time nemumubuuza nasooka ye abange yeewuliramu bamulabeko ku live TV interview yonna siina gye namulabye with due respect NTV ne spark wabadde sponsors in fact ne Urban TV wabalabye agezeeyo takola live TV interviews because empisa ye sinungi eri abantu kadisipulini kabulamu kati abantu ne bagamba nti okay bibe natubitegedde lwaki abantu tebazze abantu natuseewo n'omusajja wange nabadde n'omusajja wange ani Doni Musiya nabaddewo naye we yatuukidde nange we natuukidde ekifo ekyo kinenemu kololo nnene newankubadde nnene Diamond ali kukikkirira amanyi ge gonna yagaza mu Zuchu singa wegendereza Zuchu ate okugenda kwa Harmonize kwakosa Diamond jupya Harmonize yali awandika yali mastermind mu Wasafi Records singa wetegereza ebiseera ebyo Diamond yafunza kati ate ka Rayvanny nako kagenda kavayo mwaka oguwedde nga contract yake eweddeko kakola next level music okitegera kakola next level music kanasigala mu bbanga bwati kyobola Zuchu yecyangamuko kati kuba yagenda nakola obwenzi Diamond bakola obwenzi kazuchu nekecyangamu mukwecyanga yakasibira natti nga tali music wa Zuchu azanya anyway ya mu Tanzania paka bwegetonda nekaddayo negamba nzize ebiki so Diamond ali kukikkirira ali emisikini bamuwadde dakika 10 bafani bayombe kibinyo nabadde nzingira nabadde nfuluma ngali ayingira okitegeera mukuyingira yazanya kombo emmotoka nga mukaaga yaguze Range Rover Range Rover bibi nanabamulirako wano ku gaadi musajja ole Musudani anakali akasudani akavuga emero SSB kajja ne emero yako ebeera mu kyokubiri kati champion gudo yabadde mu Alfadi
namba 7 champion gudo nga alfat kwegamba yakoze kumbe yapologa nga mukaga atuuka bamugamba okusinza ku plan yadde na performing edakika 10 Diamond sawa 2 kyokka a day before kampi ya Alliance kini yagambye tekisoboka oli mugwira ono munansi tosobola mu dakika 10 nga emimbi w'amaanyi aliwo otegeera kana kibakosamu ko bati yamugondedde amateeka n'ayimba eddakiika ze 10 n'ayitamu but she yabadde nnungi performance ab'enjawulo kalokasiita yabadde performance ennungi yaze babayita bakaliographers ne bajja ne benyula batulagako eno naye ebigambo byange byenjogedde mbijjeewo omusajja Brian Wako ye yalwaniridde eggwanga nga bannamawulire badduse nasooka akwata omuzindaalo nemali eki nakumalirakamalamu mwebale nnyo kwagala mugana wange Brian Wako ate ssebo etetugenda kitegeeza bakuwa omudaali gwe munnamawulire eyayiridde eggwanga nga ba YouTube abeddusira tobo boogera wabadduse Cookie Divorce promotions Divorce Alani Cruz yebaŋŋambye mbu yafunye essimu awo Saimo Kawalata naye Saimo oluzungu lwaki todegulakola ku masengere Saimo bogera dy oluzungu tukusonyiabana aleta walifi olulimi abamu nagamba Uncle Sendi yeyandi banne mutuleke nakwaniridde eggwanga sajja